Well tukwaniriza nnyo webale kubanga otambula naffe ku Soul TV nze Abel Kitaka kyogera maaso kubanga olaba of course omubiri gw'omugenzi Cedric Brian Babu Ndirima nga yabadde mutabani wa Cedric Babu yagenda maaso kubanga atuvaako gye buvuddeko gumaze okuba gutuusibwa wano ku kitebe ky'ebyemizannyo ekya National Council of Sports. Of course njagala okujjukiza nti ono abadde amanyiddwa nnyo mu circles ez'ebyemizannyo kubanga yakulembera nnyo omuzannyo gwa lawn tennis ng'agenda maaso okubanga agukulembera of course mu ggwanga Uganda. Nga tugenda maaso okuba tukulaga gwe mukolo ogenda maaso okubanga guyindira wano ku kitebe ekya National Council of Sports nga bw'osobola okubanga olaba nti omubiri ogenze maaso okubanga gutuusibwa. Cedric Ndirima Babu yakulemberako omuzannyo gwa lawn tennis era yakulira nnyo okuzimba abaana nga ba Duncan Mugabe n'abalala bangi. So kyogera maaso okubanga olaba of course kitaawe Babu yakulembeddemu, in fact ajidde mu motoka y'emu amitinze abamu ku babyemizannyo of course okuli neyakulirako Uganda Olympic Committee nga bwogera maaso okubanga olaba awo gwe bayita William Blick. So enteekateeka bwetyo bweri nti basazeewo ne bannabyamizannyo bagende maaso kwabamu kubako eriisa evvannyuma kubanga yazimba nnyo legacy ye mu byemizannyo. Of course nga bwolaba ku screen ne yaliko speaker wa parliament ya East Africa nga naye abadde munnabyamizannyo nnyo Honorable Margaret Nantongoziwa y'omu ku abo abagenda maaso okubanga of course maama wa Cedric Babu Cedric Brian Babu Ndirima yageze maaso okubanga ava mulamu wensi. Bannabyamizannyo bangi bazze wano ku kitebe kya National Council of Sports. Of course abakulira federation ez'enjawulo ndabyeko aba presidents kw'ossa bannabyamizannyo abalala bangi. Of course kyogera maaso okubanga olaba ndabyeko ne secretary general w'omuzannyo gw'okuwuga mu ggwanga Uganda naye ageze maaso okubanga akiika wano. So abantu bagenda maaso okubanga bajja of course abooluganda abako n'ab'emikwano nga bagenda maaso okubanga bakungubagira Cedric Ndirima Babu osobola okwongerako erya Brian eyageze maaso okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Bannabyamizannyo bo bajja mujjukira nnyo okusingira ddala ab'omuzannyo guli ogwa lawn tennis. Tujja kugezaako okwogerakokko n'abamu ku abo ababaddewo mbadde bannamawulire of course abazze nga balaba Cedric mu byemizannyo. Ndabako mu batuuka wano ye secretary general wa Uganda Olympic Committee. Of course tujagera maaso kubanga tuwogerakokko nabo ab'enjawulo naddala ng'omukolo guno gugendera ddala mu maaso. So kyogera maaso kubanga olaba ku screen bali ku nteekateeka ey'okulanga bajja omubiri gwe mu motoka then gutwalibwe mu kifo awagenda okubeera public viewing naddala eri bannabyamizannyo kubanga bwegambye abadde munnabyamizannyo era ne bwe yagenda mu byobufuzi mu Patriotic League of Uganda baamuwa naye position gye baamuwa kwaliko okulira ebyemizannyo. Kikulaga nti baali bamanyi capability ye weeri okusingira ddala ng'ebadde nnyo mu byemizannyo. Endabira ddala wano abantu ab'enjawulo bagenda maaso kuba batuuka ndoza kyolaba ku screen kyekifaananyi ky'omwami ono gwe bayita Brian Cedric Babu Ndirima. Yazaalibwa mu 1974 ekitegeeza nti yafidde ku myaka 5. Yakuba yazaalibwa naku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano. In fact yafa naku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano. Cedric Ndirima Babu nga bulijjo tujja kwogerako ne bannabyamizannyo bangi akaseera kalaba katuuse bagende maaso kwa nga batubulira kiki bamujjukirako ennyo naddala mu nsiika eno ey'ebyemizannyo. So as it stands bwetyo bwe tuli ku kitebe kya National Council of Sports Lugogo. Enteekateeka nga bwogenda maaso okubanga olaba ku screen. Okay muzeeyi asabye ku ntebe wano bambi mukimanyi bulungi nnyo ennaku enyiike gy'alina ku mutima okuba nti agenda kuziika mutabani we kuba nga bwegambye nti akoze nnyo mu byemizannyo naye nga bw'omanyi omuzadde yenna afuna ennyiike naddala nga atunula ku mubiri ogwa mutabani we. So enteekateeka bwetyo bweri as it stands bakyali ku nteekateeka wana ba funeral service ogenda maaso okubanga bajjayo bode naye njagezaako okubanga njogerakokko
ne bannabyamizannyo abamu ku abo benna abanfunyeko aboogera ku Cedric Ndirima Babu yageze maaso okubanga atuvaako badde munnabyamizannyo kyensobola okubanga nkubuulira ekitebe kino kyabyamizannyo ntegeddeko abantu ab'enjawulo bagenda kubeerawo abamu baatuuse dda minisita w'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda Honorable Peter Ogwang y'omu ku abo ndabyeko akulira ekitebe kino ekya National Council of Sports Ambrose Tashobya naye waali mu bujjuvu mulabyeko kaawo ndabyeko ba federation presidents ab'enjawulo okubadde owa weight lifting abasituzi b'obuzito kubaddeko n'abantu abalala bangi betujogera maaso okubanga tuwogerako ko nabo gambyeko kuwa swimming secretary general mulabyeko nga waali bulungi nnyo then ndabyeko ne ba federation presidents ab'enjawulo of course nkugambyeko ne ku eyali akulira akakiiko ka Uganda Olympic Committee William Blake of course nga Dr. Ronald Rukale tannamuddira mu bigere naye waali butereevu nnyo mukolo guno tugenda kugulondoola tujja kwogerako ko ne bannabyamizannyo buli omu ajja tuwa moment gy'ayinza okuba nga ajjukira ku Cedric Brian Ndirima Babu of course enteekateeka ekyagenda mu maaso nga bwogenda mu maaso okuba nga olaba tugenda kugoberera enteekateeka naye as it stands ekiriwo tuli mu kulindirira bagere mu maaso okuba nga omubiri gwe guggyibwa mu motoka. Ndine Godfrey tumwebaze asobola okuba nga atubriefingamukko ku kiki ekibadde waka enteekateeka kuba yabaddeyo ku kisaawe of course ng'omubiri gwe gugenda maaso okuba gutuusibwa Cedric agenda kuziikibwa ddi twategeddeyo agenda kuziikibwa lunaku lwa mukaaga agenda kuziikibwawa byonna byonna tugeragera maaso okuba nga ngenda mufunako wano naye agende maaso okuba nga atunnyonnyola kyoli mu kulaba wano of course kyekitebe ekya National Council of Sports emabega eno yewali MTN Arena kyekizimbe mwagenda okuba nga oba oli awo bannabyamizannyo bamukolako kyoyinza okugamba nti public viewing so basically kyekyo Cedric Ndirima Brian Babu yageze maaso okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno bannabyamizannyo nga bwolaba enteekateeka ngenda kuba nga nkikulagako egenda mu maaso nga bwe tulindirira of course ndabawo wano omu ku baakatuuka ye president w'omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga naye mulabyeko ng'atuuse wano agenda maaso okuba nga oba oli awo y'omu ku bazze okuba nga babeera ne public viewing omukyalo oyo gulaba bamuyita Jocelyn Wuchanda ageze maaso okuba nga atuuka yakulira omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Uganda so basically tuwagadde tugoberera enteekateeka eno yonna Cedric Brian Ndirima Babu kugambye bw'oyogera erinnyere mu byemizannyo kitegeeza kinene nnyo kubanga yakulirako omuzannyo gwa Uganda gwa lawn tennis era ya producing abazannyi nga ba Duncan Mugabe n'abalala bangi yakwogerako ne bannabyamizannyo abamu bajja kumbuulira naye ndine Godfrey tumwebaze ogoberedde enteekateeka eno kuva omubiri gwa Cedric Ndirima Babu Brian nga gutuusibwa enteekateeka ebadde etya ki ekibadde waka then nga tulindirira okuba nti omubiri gwe gugenda kuggyibwa wali mu mmotoka guleetebwe bagenda okukubako erisevannyuma Okay, neyanzege Abel Kitaka ekisooka kyenyinza okugamba nti nze ku area yange gye nsinga okumanya nnyo Cedric mmanyidde nnyo mu side eya Patriotic League of Uganda ekisooka yabadde amyuka chairman owa Patriotic League of Uganda mu Greater Kampala oba Kampala Metropolitan nti General Muhozi yali ku ntikko kati eno yabadde amukiikirira era okuva amawulire bwe gatuuka nti yafa briefly nga history we yali nti yali mu ggwanga eri Rwanda ndowooza omanyi tournament gye yali agenzeeko naye obuzibu bwava abamu bagamba nti obuzibu bwava kuba nti mukwano gwe Rajiv eyafa bwe yafuna amawulire bwe gati awo omutima we gwatandikira so waliwo ebintu ebadde bitambula ku social media nga tebamanyi naye okusinziira ku bantu betwogeddeko nabo nga amyuka ssentebe wa Patriotic League of Uganda Anuwajira Michael Toyota yategeeza nti Godfrey Kansoke nkusala ekirimi ndabye president w'omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Uganda Honorable nsanyusa okukulaba tuli butereevu ku Soul TV nze Abel Kitaka nsaba kubuuzaako tubuulire ku Cedric kiki obadde omumanyiiko kiki osobola okuba nga omwogerako ndi ne Honorable Cedric the president wa Netball Uganda
Cedric mumanyiko nti bambuza bulungi nga mwana wa mpisa abantu abasaamu ekitiibwa ate nga ayagala nnyo ebyemizannyo. Mujjukira nnyo kubanga nze nalina omwana ng'azanya ne tennis, lawn tennis, then erinnya lye Martina Uchanda, kale namuinspiringa nnyo okuzanya tennis. Kyemanyiko nti ali so passionate ku byemizannyo era tumusubiddwa nnyo naye katusabe Mukama amuwa ekiwummulo eky'emirembe. Message gy'oyinza okuwa eri bannabyamizannyo akadde kano? Nti buli kyemukola mube nga abasigaddewo oba abato mubeere ekyokulabirako gye bali, babeeko kye babayigako okusobola okuba n'obulamu obulungi n'okwongera okukola obulungi mu buli kye bakola kyonna nga beeyisa bulungi nga balina empisa nga Cedric bw'abadde. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Madam Jocelyn Uchanda ye president w'omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Uganda. Of course akugambye y'omu ku abo oyinza okuba ng'oyogerako nti yalina n'omwana azannya omuzannyo gwa lawn tennis. Cedric y'omu ku baamwagazisa okuba nti azannya omuzannyo guno. Mbadde nkyali ne Godfrey tumwebaze tukyagera maaso okuba nga twogera ku nteekateeka. Godfrey, wakedde ewaka kiki enteekateeka ebadde etya, programu ye eyimiridde etya ey'okuziika Cedric? Programu so far nga bweri olwaleero mu nteekateeka ze tubadde tufuna olunaku olw'eggulo twavudde ku kisaawe ky'Entebbe naye yagidde mu nnyonyi y'ekika kya Kenyan Airways bwe yazze ng'alina ne famire ye okuli Captain Francis Babu ne Honorable Margaret Ziwa ne famire ye yonna ne basobola okuba nga omubiri gwe baguwaayo eri kampani ya Uganda Funeral Services then ne tumuwerekera ne bamutwala eri ku maka ga Funeral Services ebukoto naye nga programu eriwo oluva wano nga sports department oba mumaze okuba nga mumuhonalinga kubanga wabyamizannyo eyo simanyiyo nnyo. Yali president w'omuzannyo gwa lawn tennis. Tennis ono atali wa mmeeza wabula tennis oli omuwanvu. Tutukidde wano ndabyeko abakulu abazze n'obuno obutimba obulinga kano president ke yakwata akakuba ensiri babita shuttle. Ndowooza olaba katono olulimi sirutegeera. So bwe banaava wano waliwo enteekateeka eziriwo kigambibwa nti bayinza okumutwalako ku kitebe ekya Patriotic League of Uganda ekya PLU wali enaggulu ku plot 7 then oluvaawo bagenda kubanga bamutwala mu maka g'abazadde be eri enaggulu basobole okuba nga wabeerayo okusaba olw'eggulo then enkya bagenda kuba bamutwalako ku kereziya ey'Erubaga bamusabire then awo mu after lunch awo waliwo enteekateeka ez'okuba nti waliwo convoy bannakisinde kya Patriotic League of Uganda bagenda kulemberera mu convoy enene okuva e Kampala paka okugenda e Kamengo gye bagenda okuba nga bamutereka bamuziika naye nga olwaleero ekiriwo nti bw'ava wano bagenda kumutwalako mu maka g'abazadde be waliyo okusaba okuliyo naye eya enteekateeka y'okumutwala ku kitebe kya Patriotic League of Uganda tenaba kukakasibwa wano tukoledde emboozi eno so far eyo programu eriwo ndowooza anything oba enteekateeka eno eyinza okukyukamukko oba eyinza okusigala nga bweri okusinziira ku kye banaatugamba naye nga abantu bensinze okulaba nze mbadde nkyakunyonyola wali nti mu kisinde kya Patriotic League of Uganda ewe nsinze kumulabira kubanga yabadde patron owa sports department mu Patriotic League of Uganda nabo balina tournament MK tournament yali etambula era nga babadde balina enteekateeka nyingi nnyo nayogeddeko n'omwami Asiimwe nga kati yamumyuka yagenze mu kifo kye nategeeza nti waliwo enteekateeka gye balina eri special ey'okumuhonalinga era tournament zebadde bagenda kuteeka tournament okwetoloola eggwanga lyonna naye natugamba nti okurespectinga ekigendererwa kye egenda mu maaso yes yagambye nti wagenda kubawo ka backslide kubanga yabadde nga vision bearer naye kati bagenda kukitambuza okulaba nti at least ekigendererwa kye kituukirira so far kyenyinza okugambako kitaka naye nga ebisinga eno ndaba bannabyamizannyo ab'enjawulo eno section eno sitegeerayo bulungi ndabyeko bannabyamizannyo bangi of course buli omu abeera ne memories alina ndabyeko akulira wano wenyini wetuli ku National Council of Sports gwe bayita Ambrose Tashobya maziga nga muyitamu ndabyeko mva kwogerako n'omukyala gwe bayita Jocelyn Uchanda yakulira omuzannyo gw'okubaka mu ggwanga Uganda omulabye naye abadde so emotional nga amaziga gamuyitamu kuba yakwata muwala we n'amuwa Cedric amutwale bamuyigiriza omuzannyo gwa lawn tennis kati akulira netball kuba already jukira nti alina side eri kuba yakulira team ya Nick ya netball National Insurance Corporation naye n'asalawo muwala we azannyo omuzannyo gwa lawn tennis kuba gwe yali ayagala so bannabyamizannyo bangi
webali wano tugenda gezaho kubanga tuwogera mu kona bone tulindirira of course omubiri gwe okubanga gujibwa wali kiyinza okubanga nkutegeeza gujibwa mu mmotoka okubanga guleetebwa side eno so tuli wano ku MTN Arena erugogo oba ku kiyinza ekitebe kya National Council of Sports nga bagenda maaso kubanga bahonaringa omugenzi Cedric Brian Ndirima Babu yageze maaso okubanga ava mulamu bw'ensi eno kibi nnyo kibi ddala tugerageza okuba tuwogerako ko ne bannabyamizannyo abawerako bajja tubulira bo kye balowooza ku mugenzi naye cameraman wange asooka okulaga enteekateeka nga bwegenda mu maaso wali nti apparently bagezaako okulaba nti bakola enteekateeka zonna ez'okulaba nga omubiri gujjibwa mu mmotoka then ugere maaso okubanga guleetebwa then babeeko bye bamwogerako era n'okukola kiyinza oyita public viewing of course bannabyamizannyo bangi benda bawoko wano bannamawulire weebali ba federation heads weebali n'abalala bangi bosoogera maaso okubanga oyogerako of course family egeze maaso okubanga etuuka family weeri bulungi nnyo so tugeragezaawo kubanga tukola enteekateeka eno twogeremukko nabo just in case akadde bwe kanaba kakkiriza naye nga tuli ku kitebe kya National Council of Sports erugogo okuwonaringa omugenzi Cedric Babu Ndirima mu byemizannyo nkubulidde engeri gy'ayingirayo ayingirayo atya nti yali akulirako omuzannyo guno ogwa lawn tennis. Yes Mark, basically njagala kwogerako ne Mark katono nnyo one of the senior journalists. Mark mpaye dakiika emu oba bbiri simanyi kuba ffe tugenza okujja mu mawulire nga mwakavalinga dda Cedric Ndirima Babu yakulirako omuzannyo gwa lawn tennis simanyi kyoyinza kumwogerako basically ligase wekituuka mu byemizannyo. Nze byange ebiwanvu ne Cedric olina okukimanya nti nze nga sinaba kuyingira mawulire nali mu ssomero lirimu ne Cedric twali Kisubi ng'ali classes 2 emabega wange yali mu kibiina ekiri very special ekibiina ekyo nga kirina excelling sportsmen bangi William Blake, Andrew Hakiza, Dennis Mbide, and it was a big class of abantu abali excelling mu sport. Ngate nze minister waabwe zena the sports minister waabwe n'olwekyo ne Cedric yennyini ne kabera racket oba mupiira yagukimanga wange mu kona yange mu Lodell House. Niye bangi yajjanga olugogo competing ku representing Kisubi mu schools oba mu Kiyera nga nze organizing a school track emuleta. Najja nazanya ye ne Paul Busharizi ne Victor Rumanyika abali our best tennis players. Kuva mu ssomero nga he's a tennis player. Yeah, this is 1990 jenjogerako atenze nga naye kayingira Kisubi ye yali namusangayo. So you can imagine yali mwana mtunga tennis player. By the time jenjogerako 1990 he was an AS3 but very outstanding as a 15-year-old. Perhaps nga yasinga omuzannyo gwo mu Uganda alwana ne Renato Sebi bano ba Charles Yokwe mugenzi ba Shaban Lwanga ba Bob Ndibwami eyo group eyo yalwananga nayo era nga abakuba n'akikira ne Uganda. Kati najja of course we twamala n'okusoma n'afuna ne scholarship nga ya tennis n'emutwale US n'avaayo n'akomawo n'azannyira Uganda n'atukikira mu Davis Cup newa bwe amala okuzannya n'alyoka ayingira mu byokumanaginga omuzannyo ogwo n'afuna ayingira mu administration ya Uganda Tennis Association n'afuuka ne president ate n'amala n'akola not just the administration part ey'omuzannyo naye ne business yayo kubanga yatandika group ya Kinetic Group n'atandika okupromoting omuzannyo guno reintroducing youth tennis mu Uganda ne competitions za ITF ez'abaana abato na grooming aba champion bafa abaddako mu generation ezaddako ba Duncan Mugabe ba Simon Oyela ba David Oringa abo badda grooming abantu mpaka kati watuso tuvaako including abaana be bennyini beyezaalira kwegamba omuzannyo guno agukoleredde buli kimu era nze muyita Mr. Tennis naye nga nze obi wange ko gatuvudde wala we have known each other for 35 years n'olwekyo kyange naye kyanjawulo. Thank you, Mark. Mark Sali, fena tumumanyi, one of the best journalists of this generation. Of course, olaba omubiri genda maaso kubanga gugenda kuyingizibwa mu MTN Arena nga bugenda maaso kubanga olaba ku screen. Of course, family weeri Muzei Babu wali bulungi nnyo, mukyala former speaker of Parliament ya East Africa Honorable Margaret Nantongo Ziwa naye wali bulungi nnyo. Of course, bannabyamizannyo nga Mark Sali bwagambye. Mark Sali, he's a renowned journalist. Abadde
akola omulimu gwe okumala ebbanga. Of course bw'otunulamuko nti ndabyeyo bw'agamba nti yasoma naye nga yasoma ne person like William Blick. Of course William Blick namugambyeko dda yali akulira omuzannyo oba yali akulira emizannyo gy'Olympics, Uganda Olympic Committee. So kyolabako kyogera maaso kubanga olaba ku screen bagera kuyingiza omubiri gw'omugenzi mu MTN Arena of which eri wano Lugogo. Era enteekateeka ndowooza olaba egendera ddala mu maaso kiyinza okuba nga nkutegeeza bannabyamizannyo bangi bagera kuba bamukubako eriisa evvannyuma n'okumwogerako obaolyawo bye bamujjukirako bye yakolera omuzannyo oba emizannyo gyonna mu ggwanga Uganda okusingira ddala lawn tennis. Yakulira Uganda Tennis Association era nasobola okuba nga grooming abazannyi ab'enjawulo. Of course Duncan Mugabe osobola okuba nga oyogerako Bayoyera n'abalala bangi abayita mu ngalo ze mu kuba groominga n'okupromotinga omuzannyo guno ogwa tennis mu ggwanga Uganda. So basically nga bwe tugenda maaso kuba tukulaga nti omubiri oba case bali mu kugiyingiza wano mu MTN Arena erugogo. Kyenyinza okuba nga nkubuulira bw'oyogera ku MTN Arena etegeeza kya kinene nnyo ku byemizannyo by'eggwanga Uganda because most of the indoor games zizannyibwa wano, ate ekyemmanga side eri ng'obudde ku MTN Arena yewali njoyinza okuba nga oyogerako tennis gye bagenda maaso okuba nga bamuzannyira. So basically tugenda kugezaako okuba tukuwa updates ez'enjawulo kosa okwogerako ne bannabyemizannyo ab'enjawulo be tunaaba tusobodde okwogerako nabo batuwe bye basinga okuba bajjukira ku Cedric. So basically kyekyo kyensobola okuba nga nkubuulira for now. Naye nga of course family ogiraba Nike ya amaanyi nnyo. Ndabyeko ne Arthur Blick muvuzi w'emmotoka z'empaka ne Digi era naye mulabako wano y'omu ku abazze. Of course ndabyeko abantu ab'enjawulo naddala bali mu circles ez'ebyemizannyo bagera maaso okubanga definitely minister yayingidde dda, minister y'ebyemizannyo mu ggwanga Uganda Honorable Peter yatuuse dda then n'abalala bangi. Oh Uganda, may God upon I've been told by the family and by who I'm working with that our priest who's going to bless this function, this tribute, should be here in a few minutes. I'll allow him to get here before we have that blessing. I will not be in a hurry for that. Ladies and gentlemen, I'd like to welcome you all here at Lugogo Indoor Stadium. The National Council of Sports has chosen, like so many others, to pay tribute to our fallen national hero, our dear beloved Cedric Babu, and to Captain Francis Babu and family. I'd like to say we are all here with you and for you. I am Mark Sally,
I'll be directing the program. I am part of the National Council of Sports. I work in communications. National Council of Sports are hosts, like I said. And we are going to ask just now that they lay a wreath before we start the rest of the program. Only them. The rest of them we are taking to church and to the burial grounds and everywhere else. But they will be led by our ultimate boss, and that is Honorable Peter Ogwang, State Minister for Sports, Education and Sports in Uganda. Our team, could you kindly guide? So we have our minister and team lay that wreath. Like I said earlier, we've got baskets around the room for your condolence contributions. We're not going to interrupt the program for those, so at any one point, please feel free to walk to one of them and put in a contribution for Cedric's farewell and for family. We will have a few speeches, Captain Francis and family, of people here who are going to pay tribute to Cedric. They come in different capacities, but all of them have the one thing in common. They're friends of sport and friends of Cedric. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.